revolution nawe politician yenna oba awagira politics kati kiruluta akute internet yeno yes kakasa eno analysis toina owagirabye togenda kugiraba egenda kubeeremu so jiwo obudde obo bulina kubanga kino kitakuyamba kigenda kuyambira omwana wo statement za kiruluta zikutte akugundiza abantu bonna bonna naye mu Uganda njagala omanyi kino tulina ekintu kye tuyita reverse psychology oba anti narrative in play lwaki nti omuntu abeera akola ekintu ng'akimanyi nti nno kikyamu naye aba ayagala jjewo ekintu kyali mu kukola bakuliyetingayo narrative egenda okukwata internet oba egenda okutambuza media okugezaako okugjawo kiri kye babadde bakola ekikolwa ekyabadde kikolebwa ekkololo kyabadde kya legitimacy so it is action versus words ona creating the words creating the ebigambo kwayagala otambulize narrative ye ogezeeko okujustify nga kiki kye yabadde akola national unity platform ekkololo babadde balegitimizinga Museveni nga president nenda kwewolako eddakiika ze 2 ezasoose ezakiruluta mu statement yemusinga okutuwaanira yamukubye munda yasoose n'amurecognizinga nga president w'eggwanga lya Uganda n'amurecognizinga nga president wa Uganda ono ayogera ebyo wa national unity platform nga revolutionary leader oba president w'ekibiina kye ali mu exile lwaki olwa democratic process ono gyatugamba nti yaleeta ono gwe yalicognizinze nga president wa Uganda katweyongereyo yeke nyini neye legitimizing that is a self given legitimacy yajewadde nga ye MP wa Kalungu oshegere ekintu ekyo oyo naye najiwa bwati kakati ku Uganda kino kyotamanyi nakugamba nti ba politician bano olulimi lwabwe butwa nkidamu olulimi lwabwe butwa ate always wonagenderanga ku lulimi lwa politician ogenda kumaliriza nga gwatomedde kati katumanyi wanene mange ebintu byabadde kololo ebyo it is an illegal government yabaddawo kidamu it is an illegal institutional government yabaddawo institution eno gye twogerako gye bayita batya parliament yabadde balonda bonna ababaddewo bali illegal asooka NUP yabadde illegal they are not supposed to be there okitegera then number B NRM bali illegal ne bwe yalegitimize nyini bwe wadde recognition ya president wa Uganda n'amusaba mbu alonde president ne capacity gye badde amusabiramu okulonda muganda we eri illegal etya muna Uganda manya kino njagala nkusomese kantu kano manya abantu bana Uganda twelabira nnyo ebintu bino nabagamba tukole nnyo research tuyambise emitimbagano gino okusobola okuyiga then tujja kukolanga analysis eziri gundi nga tuli based on words tugamba nyaga bali legitimacy. In a democracy, ultimate authority resides with the citizens. A government is legitimized through consent of governed, which is expressed by the people through periodic, free, fair elections. Batugamba wano ntino consent oba legitimacy eweebwayo abantu. Oshigira eweebwayo bantu. Nga tuyita mu kalulu akabadde free, fair, oshigira and transparent. Omwami ogwe babadde bagamba mbu alonde muganda we yabadde ono kukamye mu capacity gye yasoose okwelegitimizinga mu nga ye yabadde wrong oyo kiruluta ati abantu b'e Kalungu tebamulondangako nkiddamu abantu b'e Kalungu tebalondangako ku kiruluta wadde abantu bonna ababaddeawo teri muntu yali abalonzeeko teri constituent asobola kuŋŋamba timwalonda ba NRM ababaddeawo kabeeri Museveni kennyini teri yamulonda okigira nakugamba akafa akantu ako bakayita sanctioned opposition status mukama we yakamuwa kati kiruluta capacity gy'abaddemu naye kennyini yabadde ayogera ku muntu ng'omuntu oyo yamuwa akafaako naye baamuwa buwi akafaako sika abantu eyo teyali consent y'abantu era mbakakasa kino senga tunaafuna rule of law nga tufunye gavumenti egendera ku mateeka teri MP yabadde atudde awo agenda kusigalayo kubanga tugenda kuba challenging nga tuyita mu mateeka aga democracy and human rights kubanga enondebwa yaabwe yali yakiisa mu lujja nkiddamu enondebwa yaabwe bonna ababaddeawo okuva ku president paka ku MP wansi asembayo n'ekiruluta gwe mutuwaanira eyakiriisa mu lujja y'amankwetu teri yabalonda okitegeera ekintu ekyo ffenna tukkiriza it was a military operation tugaba tutya consent egaba weti the electorates yefe abalonzi citizens legitimize the government directly by voting their representatives muna Uganda abantu abaddeawo wabalonda Sodo aine kaguta gwe yabadde ayogerako abantu bemawogola bamulonda
tebamulonda okitegeera ekyo bwe yabadde agezaako okuleeta yesimbe okuwa deputy speaker bwe yabadde alon that same stunt yazanyibwa honorable Namboze Betty Bakireke yagizanya mu 2021 nga ali alonda Moses Ali okitegeera kati nono stunt gye yabazeemu naye wakuba munange ffe twerabira mangu okitegeera ne tulabira ne cause gye tuliko waliwo omusajja yakugambira nti they celebrate small victories then they forget that the same people stole their big victories kati muli mu celebrating ebigambo bya Kiruta byabagambye an illegal MOP legitimizing an illegal president to give consent to an illegal MOP kyali mukola Kiruta is illegal banansi tebamulondangako atugambye Aine Kaguta banansi tebamulondangako ne Museveni tebamulonda kitegeeza cabinet yonna nebadde tuddawo it is a bunch of bandits bali awo bawamba democracy kugambe electorates etukiwa through ekimu kugambe tulonda akalwako twalonda Uganda walonda ezo results zo zezibagira then number 2 tugende ku constitution byebintu ebigaba gundi tulina gundi satu ze tuyimiridde ku the constitution kati bakugamba nti constitution yekikolete a nation's constitution serves the fundamental social contract. It outlines the democratic rules, institutional process that the government must follow to maintain its legal and moral authority. Abantu abo, they are not only illegal, but they are also immoral. Chidamu, eyakozeseza statement, nizebadaziba abawereza, they are not only illegal, but also immoral. Kubanga, awebali, teba meetinga constitutional principles, ezibafula MOP, bona tekulia reserving anogu, wadenomu. Teri yalondewa ngaitibwa mu constitution teri yalayira ngalayirira ku constitution je batugamba protecting bonna abali okuva ku president paka kuba MPs ababaddewo okitegeera ekintu ekyo kugambe they are not only illegal but also immoral ne statement ziyakoze ziri immoral kubanga ki kugambe constitution teyagobererwa womubuuza nti akalulu akakuleta ka meeting democratic principle aliyo ina kulondebwa nga internet evudde ko kugambe mu New Uganda gwayagala ekifo kya Kiruruta wetegeke nonyeko ogenda kuteekayo omusango ogenda kumujjayo square nga tosina mugwanki damu muri Uganda ayagala ekifo kyoyo omwami gwe muli mukutuwanya olunaku olwaliro tekeka mpapulazo ogenda kumujjayo mu parliament square nga terina kusika mugwasenga constitution inabezeemu okukola kubanga mukakasa nti okulondebwa kwabe bonna ababaddawo teku meeting one the electorates fabantu tetukikirize tetutwabalonda abo it was a military operation they were sanctioned those positions bazibabwe. Number 2 constitution ekasenga wabera irejura teyo na mukalulu kabera null and void kitegeeza nti naye does not meet the constitutional process okubanti alididawa aliyawo kitegeeza nti kati o supporting a government ekyaba bandits kyoli mukola then tugende ku gundi esembayo tujita the independent institutions ngeno kusembaza zino principles esatu kwetuyimirira tuna the independent institutions tugamba nti entities like the independent electoral commission Chiteke courts, independent electoral commission, a free judiciary, and the legislative body ensure elections are credible and that the government action remain within the law. Chiteke de chintu echo. Remain within the law. Waliwe byakolebwa mateeka. Independent electoral commission muka kasi yali independent yali muchaji ya kalulu yali ejina kugambye no analysis toina ogenda gisanga atenga muka kasa togenda kujifuna toina ogenda kujijja okujja ko wano usigira amateeka ago galiwo so tufunye ani illegal outlaw gwe bayita Kiruruta nga agezaako okuli legitimizing na recognizing illegal president outlaw president then awe outlaw MP ekifo ekiri mu mateeka okitegedde ekintu ekyo so before you get excited just know your cause kicho wajjako democracy ayogera atya okitegedde ekintu ekyo abona bali iga ababaddawo so statement zakoze doesn't matter wabula abadde agezaako kukolaki tutunulya nnyo actions zabadde bakola it was to give legitimacy babadde bawa legitimacy kwani ku Museveni so this is how they play politics weba tebazanya ti always wabakola ekintu ajagala akudiverting ajje focus yo ku kituufu kw'olina okukola abikiriye ekikyamu kyali mu kukola yakuwe narrative gy'olina okutambulirako ono omwami yabadde ne script nga mpambike yazze nayo njagala tudde mu 2021 tujjukireko nalebo zaake Francis Butebe omwami yosenga ekintu kyabadde akola tekyabadde ku script babadde tebasobola kumuganya wadde n'eddakiika ebbiri okusoma ekintu nawe wedde afuna ne time n'asiriikiryamu bw'ati n'asoma wamala okusoma n'asiriikiryamu n'addamu n'asoma okitegeera ekintu ekyo n'addamu n'asoma tuli balabira ku bikolwa byabwe anti from day one twesigama nnyo ku bigambo by'omukulembeze waffe bye yatugambanga nga tutandika struggle yatugamba nti abantu abo tubaleke tubawe obudde
ebikolwa byabwe biribayiwayo oba biritukakasa nti ddala bali kimu naffe. Ku mulundi guno gwokka bannayuganda balengerera wala era okola ky'okola ng'olowooza nti ojja basiriwaza naye ate basobola okukyalenjinga n'okkiriza nti ate ggwe musiru n'ebigambo byo by'oyogera bye bikukiikirira. Kaakati olwaleero ababaka bangi bali mu palamenti awo baafuna kkaadi y'abantu. Bwe ngamba kkaadi y'abantu mba ntegeeza ya National Unity Platform kubanga kye kibiina ky'abantu ekyateekebwawo okununula eggwanga lino erya Uganda. Bangi beesigama nnyo ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batugamba nti yatusuubiza okugenda mu Uganda empya, naye Uganda empya eri ludda wanga tetuuka. Kakati awo abasinga obungi bwebaggweeramu essuubi n'abalina ku bifo ebinene ng'ababaka ba palamenti era nabo basanga babuuza nti Uganda empya erituuka ddi? Nze baba bampisa enfuneyo ekyojja mu mirundi ekyendya, lwaki ŋŋaana nga nsinziira ku Uganda empya gye tutannalabako? Kankwatemu ebyange ebyanguwa anti ekyaleero kisinga ekyenkya. Kakati kyova olaba nti bayimirira ku bigambo byabwe ne basiriwaza bannayuganda. Balwana nnyo okulaga Museveni nti mutuufu yaliwo yawangula mu butuufu kubanga yabasuubiza nti we bali kimukolera palamenti eno ne obukulembeze bwe n'abunyweza mu 5 nga tewaliwo puresha yonna emuteekebwako kiriba kiwedde era buli alikikola alyekwatira omugaati omuzito. Ne bwe tubadde tulowooza nti bali ku lwaffe baatulaze nti baatuvaamu dda era bakyali ku bya struggle entuufu oba balira ku ngalo. Mukutuwanira olunaku olwaleero tegeka mpapulazo ogenda kumugjayo mu parliament square nga terina kusikamugwa senga constitution enaabezeemu okukola kubanga mukakasa nti okulondebwa kwabwe bonna bonna abaabadde awo tekumitinga one the electorates fe abantu tetukikirize tetutwabalonda abo. It was a military operation. They were sanctioned those positions bazibaabwe. Number 2, constitution ekasenga wabeerawo irregularity yonna yonna mu kalulu kabeera null and void. Kitegeeza nti naye does not meet the constitutional process okuba nti aliddawa ali awo. Kitegeeza nti kati gwe osupportinga kigavumenti ekyaba bandits kyoli mu kukola. Then tugende ku gundi esembayo. Gundi esembayo tugiyita the independent institutions. Tugenda okusembaza zino principles esatu kwe tuyimirira. Tuna the independent institutions. Tugamba nti entities like the Independent Electoral Commission, Chiteke courts, Independent Electoral Commission, a free judiciary, and the legislative body ensure elections are credible and that the government action remain within the law. Remain within the law. Waliwe byakolebwa mu mateeka. Independent Electoral Commission mukakasi yali independent yali mu charge ya kalulu yali ejina kugambye no analysis toina ogenda gisanga ate nga mukakasa togenda kugifuna toina ogenda kugijja okujja ko wano osigire amateeka ago galiwo. So tufunye ani illegal outlaw gwe bayita kiruluta nga agezaako okulegitimizinga na recognizing illegal president outlaw president then awe outlaw MP ekifo ekiri mu mateeka. So before you get excited, just know your cause. Chicho wajjako.